Mr. Update Live abaka twegattako mbeera bwete bweri kibuga Masaka gye tuli nnyo Mr. Update Live ndi musanyufu nnyo nti live gye nkoze ku makya evuddemu ebibala ekisooka babaddeko bagiwuliriza abeeyimiriridde abasibe baffe ne babanga basobodde okubeera bonna nga bakomawo ekyo kinsanyudde nnyo nti okuva we twafuna omutimbagano guno gutugasse nnyo nti abaana bonna abeeyimiriridde abasibe basobodde okubeera nga bakomawo abamu badde bazeeye Kampala naye balabye Mr. Update nga abakoola ne bajja emisinde ne baba nga basobodde okubeera nga bajja babe nga basobola okubeera nga basayininga ku bairo forms baganda baffe babe nga basobola okweyimirira olunaku olwaliro babe nga bafuluma nabagambye Mr. Update leero abasibe nvaayo nabe Masaka basibe nvaayo nabe Masaka kati mu kiseera kino twolekera mu banka ate okusasulira bakomuledizi baffe jo abatasasuliddwa era ne ssente ezabadde zibulako ne ssente ezadde zibulako abamu batusindikiddeyo so tukyabulako ndowooza miliyoni nga 2 tukyabulako miliyoni nga 2 zokka waliwo abatusindikiddeyo awo ku makya tusenvudde zadde 16 bwe zifeko 18 tokiyita kyakusaaga so kati mu kiseera kino njolekera mu banka nga bwe tuwayamu ate nga ne ziri balance abulako we mu musindika nga ate bwe tusasula ne zino that's why nsazeewo ate ngendere ku live mu banka for accountability bintu bino mubimanyi bannaye ebintu ebiri mu ssente si byangu bintu ebiri mu ssente si bangu njagala mu mbeera abajulizi nti Segirinya bambi ebintu byonna bitambuliza mbu esimbu so mu kiseera kino tugenda mu banka tukole payment nga ate n'endala bwe zijja ssente tusobole okubeera nga bonna tubamaliriza bonna babate that's why mbagambye nti leero nsazeewo ate mu banka tugendera wano ku Kiiku live jo abasinga twabasasulidde ababulayo nabo twagala tubasasulire twagala muntu yenna asigala mu kkomera bonna twagala tubate kuba bajja kwekwasa ate Mr. Update mune walowoozezza kuba mwataddeko bamu abale mutabalwanirira bonna mbaagala bweru Mr. Update abasibe bonna mbaagala bweru era mu kiseera kino Mr. Update tuzze wano ku banka ate payment zonna tubenga tuzimaliriza payment zonna zibenga ziggwa jo twasobodde okusasulirako abantu no babadde bangi nnyo zamulengera empapula zonna tuzirina kati Mr. Update katuyingire Nubianiri afuluma Edi Mutwe afuluma timu yonna y'abantu bonna bemwetaaga bonna bagenda kufuluma naye kye tuliko tetwagala kulekayo musibe yenna buli musibe yenna twetaaga afulume sofa tukyabuzayo miliyoni 2 zokka bannaffe batubeereddemu nnyo bannaffe batubeereddemu kalaivu kenkoze ku makya kavuddemu ebibala kalaivu kenkoze ku makya kavuddemu ebibala n'olwekyo kyoyina kyosindika twagala biru yonna tugimalirize kati twetaaga biru yonna tugimalirize tetulinde basibe baffe ebintu byonna tubikola mbwerufu kubanga munna ebintu ebirimu ssente mbimanyi Found out why. Morning. Yes, how are you, sir? We are back. We want to finish everything today. Okay, thank you. Mujomo watu yisiza bulungi. Eno banka nayongedde jagala kantereze. Banka eno najagadde nnyo. Mwatukoze bulungi nnyo gyo banka. Mujja mutuyambe kimalirize. I'm fine. Thank you. Yo. Agora por abaixo. Agora por não, finalizou.
abafisejjo tugenda kubamaliriza kati abafisejjo tugenda kubeera nga nabo tubamaliriza olwaleero baana baffe babe nga basobola okufuluma so kiri kitya manager Meya wona ninga naye esibayi lwaki mbizaabo zino kakati tuba listing once a week. Hey, lo que yo por ahí.